Ebi byabaho bw'akakiiko ka Parliament kariyo nikagyenda omu maisho n'okushwijuma iteeka rya Protection of Sovereignty Bill, aka Defence hamwe n'ak'amateeka bwaba nibuvuganaho n'ebigombe by'obutegyeki hamwe n'ebindi bibiina aha nshonga y'okutereeza iteeka eri. Obu akakiiko kakubuganaho n'abakukurra abasiraamu ahansi y'ekigombe kya Uganda Muslims Youth Assembly, aba bakuriirwe Imam Kasozi kandi aba bashomire ekihandiiko kyabo, akakiiko aka bakugira ngu iteeka niriza kubaremesa kufuna obuyambi hamwe n'okumaliriza projects ezi babaire batandika kandi ngu riri haramu. Etteeka lino likontana n'akawaayiro 29 paati esooka akatuwa eddembe ly'okusinza. Ekyokubiri, etteeka lino bwe litambulanga bwe litukugira ffe okusinza mu busiraamu, okugeza okusaala, okuwa zaka, okukola haji ne ramanzaani. Nabwanyuma hazaho abakuru mu bibiina by'obutegyeki okuruga omu kibiina nka National Unity Platform, People's Front for Freedom hamwe n'ebindi aba bakuriirwe David Lewis Rubongoya, Elias Lukwago kandi aba bashabe iteeka eri kurishazibwamu ahabw'okuba riine okurubatirira obugabe bw'Abanya-Uganda ahabw'okuba hari amateeka agandi omu ngenderwaho y'ihanga. Kakati lino etteeka lye baleese liri so broad, likwata almost buli muntu. So tubagamba nti etteeka lino lisinziira ku definition ya foreigner. Engeri etteeka lino liryogedde ku mugwira, omuntu gwe bayita omugwira. Ne batuuka n'okugamba nti buli muntu Munnayuganda bw'aba alinnye ennyonyi n'afuluma mu Uganda oba n'atambulira ku kaato n'ava mu Uganda n'agenda Tanzania, oyo bw'abeera mu Tanzania musawo aba takyali Munnayuganda. Ekyo kyabwewuusa ate tugamba nti ye besisi y'etteeka lyonna lyonna kyova tugamba baligobe. Batuuka ne mu kawaayiro namba 10 we batuukirawo ne boogera ne ku ssente zigamba nti neza campaign bw'oba ng'ogenda kufuna za campaign nga candidate, wano sina kibiina kya byabufuzi nga candidate, oba ogenda kubwa kansala oba ogenda kubeera si wano bino bye bagenda okulangirira nti nga oyina ssente z'ogenda okufuna nga candidate, munazo irina okudduka omala okuwandiisa nga agent wa foreigner baziwandiise era bazeekebejje oba teziriimu bisente. Kakati embeera eyo ya bulabe. Bitu nabwanyuma Yusufu Nsibambi wabakiikirira ekibiina kya NRM yagira ngu iteeka eri rishikire bitu biine kuhinduramu akantu kakye aka foreigner leero rigumizemu. N'okuggyako obunnansi etteeka terikugyako obunnansi, osigala ng'oli munnansi naye olw'okuteeka etteeka lino mu nkola bakufuula mugwira basobole okukwatira ebweru ewatali mateeka gamenya bya Kinnayuganda. Lino etteeka lizzeewo kutereeza nnono yaffe n'empisa zaffe mu buwangwa n'okwematira nga Bannayuganda. Bitu nabwanyuma abanyishenjera barimu Honorable Mwijuke, Anne Adeke hamwe n'abandi bamujwara bakugira ngu niwe yakozire iteeka eri arikwenda kubonaabonesa Abanya-Uganda. That a bill that is drafted by you is receiving all this hostility from the Muslim community itself, but also many sections of Ugandans. Do you think it is good of Ugandans, especially your family members who are out, and maybe other Ugandans, compared to the current situation of this bill? I thank you. Akakiiko kariyo nikagyenda omu maisho n'okuvugana n'abantu abandi okukoraho iteeka eri. Amakuru agagasha kwa Ronald Ngabirana.